Ssemateeka agamba wajja kubeeranga wejje ly'eggwanga eriyitibwa UPDF. Ekubulya wawenerwanira. Kati omukulembeze ye bw'alaba nti kisaanidde nteekewo ab'omu bbanga ng'aki ejja litondawo. Alaba wasanda abikwekweto ebyenjawulo ng'ejja litondawo anda UPDF. Kati gwe bw'osinzira nga nti ate president tiyatwebuuzaako ng'agenda kutondawo ekibinja wansi wa UPDF. Sole omuyingirira mu mulimu gwe kitangaaza okugeza Chief of Joint Staff asanda abeere eddaala ki mwekiri shabi of such a rank. Ayogerera amajje oba Director of Public Information abeere eddaala ki mwekiri. Adumira divisions asanda abeere ki okugeza muno kirimu nti Major General. Niyo lukuba tubadde tukyakula ba brigadiers abamu ba division commanders. Okiraba bulungi. So ani mu ddaala alina okukola ki kirambuluddwa muno. Namba 2 ebikozesebwa facilitation eza offices z'enjawulo birambuluddwa muno. Anafunanga kino nafunanga kino tikiragamu ssente bwezeekana obweza etagisa n'ebintu ebyetagisa okukola emirimu gye bimu ebiri. Okay. Bantu ki abanaabeeranga wansi we mwebali balambuluddwa qualifications zaabwe obusomi bwe balina mu magye courses ze bakoze ranks zaabwe. Okay. Ne eky'emisaala egyo toyinza kiteeka muno kubanga jjo gikyuka from time to time okusinziira ku busobozi bw'ebyenfuna ekonomi y'eggwanga bwe bali nnyo. Omugenzi alonda we yali aweereddwa bwa minisita ebitabo by'amateeka byagibwayo era saabuliro za gavumenti n'awabula nti teriteeka limenyeddwa kubanga President w'eggwanga ayina ebbeeto okudiployinga omusirikale ngeri gy'abaasiimye nga president nga tawummudde ayinza okudimandinga obumule oba nakudiployinga nga takuwummuza. So teriteeka limenyeddwa. Gwanoonye essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama. Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Katuwaye olunaku olwaleero tutambudde tuli Mbuya era tukyaliddeko afande oba Brigadier General Felix Kulaije gwe tugenda okubanga tuwayamu naye ku new establishment simanyira bwe nyinza kyogera mu Luganda naye afande ajja kubanga atubuulira tuyinza kyogera tutya ne twalabye establishment empya oba enteekateeka empya gye twalabye mu gye twagala okubanga tuwayaako olunaku olwaleero twongere okumanya nkyukakyuka ki ezazzeemu birungi ki ebyateekeddwamu biki ebyo bye tuyinza okwenyumiriza mu new establishment eyo eyogerwako ey'eggye lyaffe ery'eggwanga. Weewaawo afande wali wano kamusabe abambuulizeeko
lwaki sogedde nakwogera nti omwogezi wa Ministry ya Defense kuba biyinza okuba nga byakyuseemu so y'anaatubuulira kati tulina mu addressing nga tutya kati nze kanjira nkozesa rank Brigadier Felix Kulaije sebo nsanyusa okulaba nze sinze nze abakyazizza weewaawo yesebo nsaba ombuulize ku bannaffe abatulaba mbalamusizza nembeebaza gye mukola era ndi musanyufu nti mwami Kisu yazze okumanya kubanga mbadde mugamu nga tunatandika programu nti waliwo obulwadde bwenzudde mu ggwanga muno twanguyira nnyo eŋŋambo ne tutafaayo na kubuuliriza oba kunoonyereza obutuufu bwazo kati omuntu ng'ono bwajja gye tuli bannannyini kintu ne tumubuulira bwe kitambula obuvo n'obuddo kisingako naawe n'omanyisa abantu okusinziira ku kyotegedde kituufu weewaawo tweyanziza era ebiseera ebisinga sisobola kufulumya kintu nga sigenze eri abo bannannyini kyo bwe butegeevu okumanya bwe butegeevu bw'olina weewaawo afande era ensonga eyo yennyini yendeese nkimanyi nti ne bannayuganda bangi baawulira establishment eyo Uganda People's Defence Forces establishment 2021 naye tebamanyi ddala biki kigendererwa ki kubanga nsaba omwana wa kamera akikubemu n'ekitabo nga kinene nnyo ekitabo kino kinene establishment kyeki wagambyeko enteekateeka n'enkola kyobweyongerako enteekateeka n'enkola y'amagye gammwe ne Ministry y'ebyokwerinda bijja okutambuza emirimu mu ggye lino ery'omulembe tuzze tukulaakulana professionalization tukuguka tugaziwa jukira twatandika n'eggye limu erirwanira ku ttaka ebiseera bya NRA Land Forces yes ne tuvaawo ne tutandika department ya Air Force nga department si ggye lyetongodde eyo neekula okakana evuddemu ejje lyetongodde erizalwanira mu bbanga tuli awo nga tutandika kuzimba special forces naye tukatandika naki twalina presidential protection General MK nga bwe mumanyi naleeta ekirowoozo kya Herobon oba amagye agabuusibwa ne gagwa aidha emabega w'omulabe oba ne gayingizibwa mu lutalo nga helicopter yegaleese ne geerwanako gukka bwe bwegatta PPU ne Herobon ne tuzaala special forces first of all Presidential Guard Brigade okuva mu Guard Brigade special forces nezaaliwa ninga bino byonna si malala wabula obukugu obugenda bufunibwa mu nkola skills mu bikozesebwa equipment bye bituleetera okukyuka mu ndowooza ne mu mpitibwa yes so kitabo kino kati ekitabo nti nkujjira tuvaawo nti tulina nokubeera nejje ezibizi reserve force linaabeeramu baani nate nti kirambika kati amagye gonna g'olina ge gatonda ejje lya Uganda eriyitibwa Uganda People's Defence Forces kati olina okubalambika banaatambuzanga batya emirimu gyabwe mu njawukana ze balina mu bumanyifu oba mu bumanyi establishment neteekawo nti enkolagana ya headquarter ne Air Force headquarter ejja kubeera bweti enkolagana eya main headquarter ne Land Forces ejja kubeera bweti eri muno enkolagana eya reserve ezo zonna ziri omwo eri muno esaizi eno gyolaba kati
butuvaawo era muno twajjamu kyetuyita joint standard operating procedures byebiki byati kati bino eraga enkolagana eyawamu luli mwebadde mwetengerera nti affe tuli magye ga ku ttaka nga mwetongodde anti temuyina balala naye kati mufunye baganda bammwe abalonera mu bbanga mufunye baganda bammwe abakola ebikoketo bitali bya bulijjo mufunye baganda bammwe nti ejezibizi kati munakwatagana mutya emirimu nagitambuza mutya omuganda yagamba nti ebigo bitalaze ezibuuka zitalaganye tezirimu kubagana mpawa kati okulagaana joint operating procedures enkola egenda oyitwamu okukola emirimu awamu joint nfuna bulungi kati muno ega nti kiki kyetusaanidde okukyusaamu oba kyetagisa okukyusa omanyi nti amannya gamuyitibwa galina okukyuka lwaki amanya gakyuka anti gafaanane essuuti gyoyambadde efaanane n'omubiri gwe bwe guli tojja kwambala suuti ya fitting ng'olina olubuto olunene enganze oyinza osala n'alina olubuto ayambala fiti naye walamu otya ati obeera nga katuuni kati n'olwensonga eyo bwe twavaawo okusinziira ku ekyo nti jointness oba enkola yawamu ey'amagye gonna ag'enjawulo ejja kubeera nga ne manager tulina omuduumizi chief of defence forces n'amuddirira naye wansi waabwe balina manager gombadde manyi nga joint chief of staff kati yakyusiddwa erinnya eryo n'ayitibwa chief of joint staff CJS njawulo kiri awo chief of joint staff then staff of joint sirabawo nnyo njawulo chief of joint staff abadde nga gogamba nti wano olina okuyitirayo bwavudde entebe ku Air Force ojja kuyitira wali yono yayina sente zo ez'emirimu gyo omupya sente zonna sazirina wano zijja kuserengetanga mu ba chiefs of staff of services chief of staff Air Force, chief of staff Land Forces, chief of staff Special Forces. So decentralization je mukola webale nnyo nayogeranga naawe ekigambo kyekyo decentralization of resources obuweereza mubuzizza wansi nfuna bulungi so ono omulimu gwe kutuuza nkuŋŋaana z'abano bakole budget bamala okukola budget balabe engeri gye banagitambuzaamu okuweereza amagye gonna aga UPDF kati yenkolagana naye erambuluddwa muno ani anaakolanga ki kiriwa kati bwe tuva ku chief of joint staff nojja ku gombadde mumanyi nga chief of personnel and administration kati otwamuyise joint chief of chief joint staff human resource management lwaki kubanga kikirindi nti amanaginga human resources ne kati human resources zamanaginga zabona abasirikale bonna empandiika recruitment deployment empumuza biki yoyo yavunaanibwa kati akiikiriddwa mu services ne human resource managers wansi wano wotudde takyali mwogezi w'amagye kati ye director defense public information office defense public information office so obutaya kukumenya tujja kukkiriza otuyite defense public information officer DPIO
Okay. DPI. Oh. Okay. Olwo batabani wange mu divisions mu brigades public information officers. Mu kijana birungi ki? Ekisooka nti kati bomba mukola budget. Ojja kumanya sente zo budget nzo kufuna. Era bazikukwase. Gozikoleki. Ozikozese nga bwe kisaanidde. Bazikozese obubine ziggwawo. Luli wadde ogira n'owandiika sebo njagala kino. Nezigenda empapula zitambule zikole zite naye kati mutuula n'omanya nti kwota bweti kwota eno tufunye bwe kiti. Tubadde na mirimu gye twateekateeka okukola. Kale wano zino ne department bamanya nti sente zetuyina nti zijja kutambuzibwa bwe ziti. Transparency. Okay. Obwerufu. Byebimu ebirungi ebize mu kino. Ekitabo kino nga bwe nkiraba obunene bwakyo kiri accessible eri abantu oba kya UPDF yokka? Sebo wange. Ministry. Sebo wange. Twanyi sebo. Kagambo kaakano. Nsaba okesomere. Kagamba ki? Waggulu awo? Nsome Uganda people. Kali restricted. Webale nnyo. So kikugirwa kya munda. So mulimu ebyama bye tutalina kumanya. Kakati bw'onoomanya we nsaba mbuuzi ntera nnyo okukozesa ekyokulabako kino. Bw'ogula emmere n'ogikwasa mukyala wo ogenda mufumbiro n'olaba bw'afumba. Kati kyekino eno nfumba ffe mulinde tubajjulire. Ensonga lwaki kinene bwe kityo. Yesebo. Mayi lwaki mbadde nkubuuza mbadde manyi nti kiri public buli omu asobola okusoma nti ebiseera bisinga batugamba nti bw'oba oyagala okweka omufirika information nti teeka mu kitabo. Ate balimba. Kati bwe ndabye kino ate obunene bwakyo ne manyira ddala nti kizibu omuntu okituulako n'asoma okukimalayo. Ddala. Kizibu. Ne bwe kiba kino bwe kigenda bwe kiti. Oli takisoma. Okay. So okutwaliza wamu kirina gaps ekizibye. Kirina gaps ezibadde mu tugambe oba mu UPDF munkola in the procedures ezitwetaaga okugoberera. Ezimu zaali tezalambulwa bulungi. Kati abatazimanyi oba baazerabira ne baba nga bazibuuka. Naye kati olina lwekwaso. Difference point ogirina. Tugiyite bayibuli y'enkola ya UPDF. Abamu bwe balabye ekitabo kino bagambye nti kati akulira eggye yabanga president. Abamu bwe batandise okwogera nti obuyinza bwonna president yabweggyeko yabuddiza aduumira gye. Abamu ne batandika n'okwensinuatinga nga bagamba nti ensonga lwaki saawa eno General Muhoozi nti yazze okubeera nga yakulira eggye. Kakati bannayuganda munoonya nnyo oba muyiiya nnyo okunnyonnyola ensonga ezimu eziba zikoleddwa nga temaze nakwebuuza ku bannannyini byo. Toyinza kufuula omuduumizi w'amagye pulezidenti w'eggwanga okujjako ng'okukyusizza ssemateeka. Namba eki. Namba bbiri, omuduumizi w'oku ntikko owa UPDF ye pulezidenti wa Uganda. Kiri mu ssemateeka akawiro 98 nti ye muduumizi w'eggye ow'oku ntikko. Era ojjukira bwe bali bakwasa General Mbadde ekitabo kino waliwo ekiwandiiko pulezidenti kyeyateekako omukono, delegated authority, obuyinza obumugabanyiziddwako. Actually obumutumye delegation is kutuma. So CDF abeera mutume wa president okulembera amagye mu linnya lye. Okay. Yensonga lwaki nzize kubanga ekifaananyi ekiri mu bamu nti president yeeyambulula
yakwasa CDF. Omanyi waliwo wishful thinking nabawo ne desires tibali waliwo kwegomba n'okusuubira kyosanga kino kigenda bwe kiti. Omanyi waliwo abantu onosonyiwa kankozese kino abalumizibwa embuto zaabwe nga balaba President Museveni tawaddeyo obuyinza balumibwa enjoka baffe bukomansi baziyita enjoka zinnuma ninga ekintu ky'okukyusa obuyinza obukonyeseganya obuyinza kiri mu ssemateeka kyenkakasa mu kisubi n'abatulaba nti UPDF tegenda kubeera mu nkola etagoberera ssemateeka kubanga gye tulayira okukuuma n'okuteeka mu nkola. So ekyakolebwa delegated authority nti president kisangiddwa kimanyiddwa naye kati yakitadde mu buwandiike nti CDF okulembera amagye mutumye abamutume wange delegate okufuga amagye mu linnya lyange. Simple. Kyekyakyuseemu mu kitabo kino ku buvunaanyizibwa bwa CDF okusinziira ku babaddeko n'omupya kati mu new establishment ye. Kakati luli omuduumizi w'amagye ago mu bbanga oba galizaavu abadde nebbeetu okola ekintu n'amanyisa CDF wena atamumanyisa ng'asobola okukola ekintu munda muli nga tikyetagisa kumanyisa mukuduumizi w'amagye naye kati kyatteeka nti buli kyokola CDF ateeka okuba nga yakukkiriza. Nfuna enjawulo awo ankugeza ekyokulabirako nti nsobola okusalawo n'entambula nemanyisa information. This to inform you I have decided to move here and here. Naye kati ate bwe mbaja kutambula kugamba nti I have this business to do, I request for permission to go. Waliwo enjawulo wewale nnyo. Olina okusaba olukusa. Olina okusaba olukusa. Buli omusajja waddaga nti bampise e Nairobi nti nja kuba siriwo okumala ennaku bwezi ti gundi anambeera mu ntebe kati sebo sooka ogambe mukama wange nyina obuvunaanyizibwa e Nairobi nsaba kutambula. So CDF asalewo oba ogenda oba togenda oba delegating ayinza osalawo nanga nti tuma omuntu omulala gw'olina kyokkola. Nkiraba obuyinza command and control mbulaba. Kati CDF obuyinza abulina abulina mu butuufu naye abadde nabwo it was like a loose relationship nti yes yaduumira amagye naye byenkola mu Air Force byenkola mu gokuttaka nze nsalawo ye mumanyisa bumanyisa ku luno nga tonnakikola yayina okuga nti genda mu maaso. Awamu mwa decentralizing resources awamu mwa centralizing uliriza twa decentralizing byakozesa nkiraba naye command and control central nkalabya weewala okwonoona oba okukozesa obubi oba okudiibuuda. wayogedde ku land forces wayogedde ku air forces n'oyogera ne ku special forces. Mpulidde nnyo ebigambo mu special forces bangi era bawulira bagamba nti special forces teri mu mateeka kubanga teri constitutional. Kino kiri constitution nti teriimu nti tebalina we bagirina mu ssemateeka waffe nga special forces. Mpulira bagamba era obawulira kamaleyo afande bangi obawulira bagamba nti president yeetandikirawo ejjeri eriri engayi erya special forces nti eritali ly'abana Uganda lyabaki lya president nga president wawa president wa Uganda kati oba president wa Uganda ejjeri atandise liyinza ekikubeera nga siri abana Uganda. Lwaki bagamba nti special forces teri mu ssemateeka? Lwaki kyogero? Abamu butamanya awala nnugu bombi
balwadde bwa mutima ssemateeka agamba wajja kubeeranga wejje ly'eggwanga eriyitibwa UPDF ekubulya wawenerwanira kati omukulembeze ye bw'alaba nti kisaanidde nteekewo ab'omu bbanga ng'aki ejja litondawo alaba wasande abikwekweta ebyenjawulo ng'ejja litondawo anda UPDF kati gwe bwoba bw'osinzira nga nti ate president tiyatwebuuzaako ng'agenda kutondawo ekibinja wansi wa UPDF sore omuyingirira mulimu gwe kakiringa president wanayagira parliament nti akusinziira ku mbali y'omwaka guno njagala sente bwe ziti muziteeke mu bulimi sente agira parliament abayingirira mulimu gwani ga parliament yes so UPDF weri special forces eri under UPDF exactly lwaki kino kirema abantu okutegeera tekibalema nakugambye nugu umanyi wano Kisubi oli ajagendagende lwaki Kisubi awangadde mu UBC yafuuka ya taata we nkola bye nnina okukola naye ekyo nakyo nekimufuukira ekizibu lwaki abamanyi n'okugenda mu bajjajja n'agenda ayagala kufulumya wano twamanyira okukyusa obukulembeze nga tetwesigidde nakanyeebu myezi 2 oyo agenze ekinene ennyo myaka 8 oyo agenze kati obukulembeze bw'emyaka 38 waliwo abalwadde olwekyo kati olwokuba abalwadde bayinza n'okuyiiya ekintu ekitaliyo jasi okulaga ekifaananyi ekibi ku bukulembeze obwo gye bali nabo kati ono bakolera ki omuntu asazewo alwala omutima gw'onoomugaana ebintu biri mu ssemateeka bulungi nnyo birambulukufu so teri so omuntu asobola kutonda gye wabweri wa UPDF ani alina obuyinza obutonda amagye government shall have powers to create an armed force president chechi she's the executive head of government kati bwaba mu nteesaganya z'abadde ne high command atonze ekitongole ekijje ezibizi lwaki yo abafe ejje zibizi tebalyogerako kati lwopa tuleese obukugu obutaaliwo ejje eri ebikwekweto bitalaze olw'ebyenjawulo mbadde nga twandibadde twenyumiriza mu bukugu obugenda bugenda mu maaso bugenda bufunibwa eggwanga lyattu yes okay fande nga bwe tuli ku new establishment eno gye njagala okwesibako ennyo okusooka olubaddembe eyogera ki ku ranks eyogera ki ku misaala kubanga nkimanyi nti bangi bowulira nga bagamba nti brigadier alina okuba ne services zakola yes oba brigadier sibimanyi nnyo nti lieutenant alina okuba naye kyakola ki kyakola then n'omusaala gwafuna abamu bagamba nti ebintu bino bw'oba otunuulidde akiti yammwe ebirambulula bulungi nti naye mu reality nti ate si bye bikolebwa so njagadde okumanya nti bwe tuba tutunuulira ekitabo kino kibyadressinze nti brigadier ali ku ddaala bweriti alina kukola kino kubanga abamu bagamba nti osanga lieutenant nga commandinga ate brigadier we yali badde akomandinga tekisoboka bwe mpulira tekisoboka ne sente ne wesanga nga ate oli ayinza okuba afuna kitono ebintu ebifaanana bwe bityo so kyogera ki ku ranks ezo kyogera ki ku mirimu egyo establishment kitangaaza okugeza chief of joint staff asaana abeere eddaala ki
mwekiri shall be of such a rank ayogerera amajje oba director of public information abeera eddaala ki mwekiri aduumira division asanda abeere ki okugeza muno kirimu nti Major General naye olwokuba tubadde tukyakula ba brigadiers abamu ba division commanders okiraba bulungi so ani mu ddaala ayina okukola ki kirambuluddwa muno namba 2 ebikozesebwa facilitation eza offices z'enjawulo birambuluddwa muno anafunanga kino tikiragamu ssente bwezeekana olwezayetagisa naye ebintu ebyetagisa okukola emirimu gye bimu ebiri bantu ki abanaabeeranga wansi we mwebali balambuluddwa qualifications zaabwe obusomi bwe balina mu magye courses ze bakoze ranks zaabwe naye ekyemisaala egyo toyinza kiteeka muno kubanga jjo gikyuka from time to time okusinziira ku busobozi bw'ebyenfuna ekonomi y'eggwanga webali nnyo nfuna bulungi yes emabegako nali battalion commander for example nga ndi captain naye battalion commander okusinziira ku kitabo kino lieutenant colonel wali battalion commander ng'oli nga ndi captain yes ni kati kikyasoboka so mu kino ekitabo kirambuludde bulungi ensonga ezo yesebo kuba njagadde okukamanya kuba nako gye tuyitaayitira eyo ng'okola emirimu gy'owulira ebigambo nti kati ate oli ali ku ddaala ki ate brigade yali badde yaduumira wano ate aduumira ali ku ranka ya wansi babijjagwa babimanyi kubanga biri universal nsubira UPDF teriyoka ebintu bino by the way biri nsi yonna etambulira ku standard weight yes ekiri wano kiri ku standard ya nsi yonna awo biba bimanyiddwa namba 2 nti waliwo ebyawukanira nga bisinzidde ku ki kati okugeza adumira amagye ga Ethiopia field marshal kadayo ngovayo nti nti CDF wa UPDF asana abiri field marshal fetukoma ku jeno field marshal ayina kubanga ayina amagye agatali wansi wa mitwalo 5 wanji yes twagalina wano ku mulembe gwa mimi ate gaaliwo yayina mitwalo egyo we yali field marshal obutasoma ndwadde yayina mitwalo wagenda mitwalo 2 nanga ndi field marshal exactly wona abantu bilana simu twaga tuli commending parliament president bwe field marshal konze nga bya bufuzi oba field marshal nga mukulembeze wa maji kuba waliwo enjawulo chongera chiku retirement ekitabe chiwa ranka buli ranka diwe umula okugeza brigadier general ku myaka nkaga moko batulabire yes nkaga moko bachi atano mwenda then major general nene eraga ga buli ranka major myaka 7 bojiweza ngo chali major butukusibula so ne retirement mwiri so chitambo ne package etereddwamu package ne batalimo ne formula nkola y'okubalirira akasimuli kagenda nako yes mutambula nga bakozi ba government nga public service butubadde kino kyakyusizza ate kyasizaawa public service yeri ku kintu eki oduze emyaka 6 batulabire kati ffe wona abalina okugenda nga temaweza 6 era ono bawalira wamu eri abalina okugenda for example CDF awumula 65 kyokka public service ekoma ku 6
kiba kitegeeza bana bakola embalira mu public service bajja musala sente ze kati nekyo twakijjeeyo kino kirambulula engeri ye calculating era kijja kukolebwanga wano actually Ministry of Veteran Affairs bano abagenda owummula kaŋŋamba omwaka guno babenefitinga mu kitabo ekyo kuba ekitabo kino engeri gyogaye kiri modern kipya 2021 yes so babenefitinga gwesi government yajja kubenefitinga yeyawummula nga guno omwaka tegunnatuuka kubanga etteeka terikola mwaliyazi kirungi ki ekiri mu kitabo ekyo eri oli awummudde aba agenda okuwummula ayina entitlements ze nga veteran obanga yazulwanako nazo zirambuluddwa muno era kyovula nti ayina gyabalirwa ejjezibizi kubona emyaka 5 bw'oba owummudde osigala oli wansi w'omuduumizi adumira ejje ezibizi okumala emyaka 5 egyo bwegiggwako nga bakuta civilian naye osigaza okyenjo oyinga pension ne public service kino kijja ekiri ndi pension osigala ogifuna ate mwetuluwangala nosusa emyaka 10 egi ng'omaze okuwummula bakuzaayo ku musaala bakibalirira nga balowooza nti abawummudde batono nnyo abaweza emyaka 15 ng'awummudde ng'akyawangadde so kati ng'okuyozaayoza ne bakuzaayo ku musaala gwe ogwa buli mwezi kutuuka kufa nodda ku musaala kwennyini sooka okaddemu ako wanga mbadde sikawulirangako nti odda ku musaala kati abantu kebakatukweka katola nti nga omugenzi aliko afudde ku myaka 95 okuva lwe yawummula abadde afuna omusaala yandibadde kansobe nti bakikola yandibadde afuna omusaala after yatuweereza 75 okuva ku 75 awanyina okufuna kati omusaala gwe yafunanga mwekirimu mu public service regulations bantu bakimanye batono ekyo abantu bakimanye batono bateeka okubanga batono naye nga bwe kiri okay so atrobo mulungi tuli ne afande Felix Kulaije esaawa eno yaŋŋambye mu addressing nga DPIO Defense Public Information Officer ndozo owulidde so gwe tuli naye tuwayamu ku kitabo ekyo ekijja enteekateeka n'enkola eya Ministry ya Defense waliwo ekikanyakuzongesa guno olambulula walatera okubulya sebo nebyenjagala okubulya naye nga si bya simu okugwambego nina byenjagala okubulya naye si bya ku simu byakuki mbayagala ndabe kati ebyo bikozesa ani bitwale wabambega eyange eri public information afande naddala ku nsonga eno ey'okuwummula waliwo bangi benaali agadde okwongera okumanya simanyi bw'owummula ani agenda n'omusirikale ani atagenda na musirikale kiki kyogenda nakyo kiki kyotagenda nakyo awo nawo njagala kumanya okubanga nfunye okwemulugunya kungi bannaffe eyo abamu nga bagamba nti at least omusajja abadde ku ddaala ng'erya Kano nti yali badde agendako n'omukuumi nti naye kirabika Kano tagenda na mukuumi so embeera n'ebeera bweti abantu bano bagamba nti balabanga abatali seefu nnyo mu community eyo bwe babanga bawummudde nga tebagenze n'ebintu ng'ebyo ebimu ekitabo kino kirinawo ekyogerera ku nsonga ngezo kakati the entitlements nayogeddeko Kano bw'aba afudde tukuba masasi ga bulijjo jeno bwafa tukuba mizinga olaba enjawulo mu ngeri emu jeno bwawummula yagenda n'abantu abo bantu ki
basirikale yes basirikale abamukuma agenda ne driver agenda ne Batman oba omufumbi stroke omukumi yes gwe bayita Batman kakati gwe kano bwe tunawa buli kanozi ne ba generals ne lieutenant kanozi abakuumi amagye tegaweddeewo gagenze kuuma individuals abawummula ate so I think size yetuwabula bwe tutambula so general orientated ku bantu babiri so okuva ku general brigadier general mpaka foster okudda wansi tukuwerekera netukwebaza gyokoze netukomawo abantu bano mubateekako mu trainings okubanga ddala bayingira mu mbeera eri gye baba bagendamu transition kuba ndabanga ekiringa ekibakaluubiriza ennyo era bangi basigala balowooza nti bakyali basirikale kituufu nti ate era mubayita reserve force kyomanyidde kiba kizibu okwerabira gobulamu bwona emyaka 36 obadde mu magye oza kyangu nnyo okumanyira embeera empya kizibu kati tuyina myezi oba giri 2 oba 3 chief staff officer human resource gyabayisaamu aleeta abasomesa ab'enjawulo financial literacy okubuulirira okulyowa ebirowoozo by'omuntu psychological services okuteekateeka olw'obulamu bupya bwogenda okuyingiramu mpozi kantwale omukisa guno nti abafirika tulina obuzibu nti oli bawulira nti azze n'akasente buli wa Luganda n'avaayo n'aleeta lisiti y'ebizibu bye bannaffe akasente ono kazze nako kumuyamba yezimbe engeri gy'anaabeerawo obulamu bw'asigazza ku nsi kati bw'azizza mu kusasula fiizi z'abooluganda awo bambi agguddewo obuzibu mwagala muttanga akyali namba 2 eryo n'abalala anti afunye akasente akawamu n'ayagala akase ekijuujulu ekito sente weeri sebo ebyo binyunyusi bisimba luseke bisimba luki bisimba luseke era mafuboolo mbendabye wano amalo zifunamu ati gwabadde ayita omukazi shwi n'abuuka nazo so musaba nange babiri begendereza nnyo mu myaka gyaffe gino gisembayo kuba munnange ajje b'omuzeeyi nganze batono nnyo omu ku 10 nti azze kuzimba kituufu ajje waki ajje omusajja omukulu nganze batono nnyo abazze kuzimba kituufu abajja kunyunyunta abazze kusimba lulyo lw'abateeso olwajoni enjiwulira afande abantu bano baba bawummula omuntu ayinza okubuuza nti akasimanyo muziyita kasiimo mukayita ki ezibaweebwa ezo kisinziira ku ranka kisinziira ku service gyomaze buwanvu bwomaze mu magye musinziira ku ki according to simanyo oba musinziira na public service simanyo musinziira ku UPDF pensions and gratuity gratuity ke kasiimo pension yensako gyofuna buli mwezi ngoba z'okuwummula bibaliwo okusinziira ku ranka gy'oliko emyaka gy'omaze ng'okola ne bakubisaamu kati public service eyina kano kansi keteekawo over 500 ebadde esala ssente zaffe okufa obufi twasaba oba bakakikyusiza mu finance act sinakukimanya nti bannaye ebitaano ebyo ebiri wansi wano okugabanya okwo obamagwe kusala ssente y'omuntu
nabanga alinga akoledde obwerere ninga bajja kubala period of service rank then walioka bakubalira sente zo kati ekirungi kufa amaje nti bajja kubalira ku ranka joliko jobera ebbanga lyonna lyokoze yiranka gyobadde okolerako joliko kati gyowumuliddeko ekyo gye babalirako yesebo nti brigadier bakubala emyaka 3 gyomaze mu service yes yakubisaamu omusaala gwa brigadier ebyo mwe nga birungi ni enkola gye tukola mu tugiraba okwewaayo kwe tukola tukulaba okwefiiriza kwe tuyitamu tukulaba aba mufunye mukoze na advantage olwokubola basibeerawo nga abakyala baffe mubiddiza ulira afande nga tubatwala nasangako kapiteeni ni mobile zinali nkola kapiteeni yanga akaaba omukyala bamupasula n'agenda abeera na busiguzi kati n'akomawo atunda ennyumba obwana bwe mwe buli abaana basuddewo azewe n'okutunda ennyumba yaabwe omukazi agende ewooli olidde gy'abeera totale akuviireko ddala ne koolinawo tukasangawo sacrifice yenkana bwetyo ngugisasula ki so kyekitabo kino okutwaliza wamu yesebo ebintu bingi jja kuyitira mu nyanjula just introduction chapter 1 ekwa background chapter 2 nekwa Ministry of Defence and Veteran Affairs Ministry enkola yaayo chapter 3 UPDF Joint Service Headquarter yeno then eziddako Land Force, Air Force, Special Force Command, Reserve Force. Era chapter esembayo ekwa Establishment Implementation Guideline nti bw'oba oteeka establishment yono mukola onookola otya nazo gye ziri tiri kutuddawo nti obuusabuusa byonna byalambuddwa muno njagala kumanya kubanga ekimu era ku bannayuganda kye boogera ennyo nze bwe nzijja wano njagala nfune buli kimu okutwaliza wamu mu kitabo kino waliwo we kyayogedde ku basirikale abaweebwa ebifo nga baminisita nga tebawumudde kubanga kiri kimu ku ebyo ebiri mu public nti ennaku zino kyafuuse kya bulijjo nti General Kulaije tamala kuwummula ne bamulonda n'afuuka minisita ekitabo kirinawo ekibyogerera eri bagamba tekiri mu mateeka tekiri constitution niyo manyi tuli banampulira zibi oba tetwagala kuwulira omugenzi alonda we yali aweereddwa bwa minisita ebitabo by'amateeka byagibwayo era sabolero za gavumenti n'awabula nti teriteeka limenyeddwa kubanga pulezidenti w'eggwanga ayina ebbeeto okudiployinga omusirikale ngeri gy'abaasiimye nga pulezidenti nga tawummudde ayinza okudimandinga obumule kuba nakudiployinga nga takuwummuza so teriteeka limenyeddwa omanyi nesimanyi naye nkyogeddeko ono nti pulezidenti Museveni yafuula obukulembeze obwangu ennyo ne tulowooza nti pulezidenti muntu muwewufu nakatono muntu muzito tulowooza nti muntu wa bulijjo gwekimanyi twalina neteeka erikugaana erikubonereza singa onyiza pulezidenti annoying the person of the president nali kirabye so muntu munene niwe wano twagala buli kintu kyonna tukiweebule tukirabye tukiyiseemu amaaso biki so kino kiri mu mateeka nti pulezidenti waabwe ayina obuyinza okudiployinga omusirikale mu ngeri gy'abaasiimye okusinzira kyabamwetaaza akole yes ate oje weekenneenye tamala ga diployinga ojja genda okola nti ayina eddimu lyazibye buli omu wamutadde
njagala tugende ku nsonga njagala kuva ku kitabo ekyo kubanga ekitabo kirabika kirimu ebintu bingi esebo nga bwagambye nti eyo yenteekateeka n'enkola ya UPDF so njagala kivaako ekyo bipya ki ebiri wano nga tuvudde ku kitabo ebipya eri wano of course twakakyusa obuduumizi CDF tulina mupya deputy CDF tulina mupya chief of joint staff tulina mupya kikipya ekiriwo kisooka ekyokubiri bannaffe bagenda kuwummula okutandika ne mande enejja nga 22 senior officers aba group ekibinja ekye13 bakiwummula omanyi tuli mu batches so 13A bawummula mwaka guwedde 13B bagenda kuwummula mwezi guno ogwokuna ndowooza mande ba senior officers then mu wiki eyo yemu ba generals baserengete state house bawummuzibwe nabo so mugenda kuwummuza recruitment yo yaddi nayo ya mwaka guno kabe kasinga omwezi ogujja kubanga mu budget twateekamu omusaala obwabo banaawandiikibwa esibu kyolekera bannayuganda abo abatulaba tubeere nga tuva wano mpozi kyesisusa maaso kyekibadde mu ddiiro ekya bayinginiya baffe n'emirimu gye bakola babaddewo ebyogerwayogerwa UPDF obusobozi bwebuzimba stadium tebulina ku nguudo babajerezejereze naye bw'otunuulira oluvannyuma owekitiibwa sipiika wa paalamenti okulambula Namboole eggulo yalaze obumativu era neyeebaza bw'otunuulira ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe kanope eyo ng'ofuluma oba ng'ofuluma eggwanga oba oyingira ogiraba matiri bona architect eyayiiya munnayuganda wa UPDF abazimbi ba UPDF nikikulaga nti omagga obumanyi bwe tulina si bwa bulijjo era emirimu egituweereddwa gyonna tugikoze tubadde ne projects zisooka mu 300 bwetwogerera kumpi ezimu twazimaze so success percentage eringa mu 9 mu 23 generally ninga projects ezisinga obungi twazimaze 100%. So ejje yammwe obusobozi bw'olina kati si bwa kuba mundu yokka n'emirimu eminene big projects tugisobola era oli teyeyibalanga nti aseera gavumenti ku project kubanga ffe wetuli tuli stand by Namboole bali bajolide bilioni 3.2 twagizimbidde bilioni 9.7 kumpi kimi kyakusatu so kiri kyali kwongeramu wali usijja kwogina byenjogera kawo kizinziro buli omuki wayimiridde ekintu ki nefe era mu saving hoteli y'Enamboole nayo yazimbiddwa twagizimba so nikikulaga nti ndejje terikyali liri tweyongera okujja gye muli tubeere bantu bammwe n'emirimu gyammwe tugikola kati mbakakasa nti ffe tweyongera kuguka tubaweereze era eggwanga libeere ntende wabula kisi kyensembyayo tubeere bulindaala twekengere buli gwe tutamanyi mu kitundu kyaffe kubanga obutujju gye buli wow tweyanze gomulungi atulaba ye Brigadier General Felix Kulaije gwe tuwayizaamuko naye ku nsonga ya new establishment ye okusingira ddala yetuleese okubanga twogerako naye nsuubira nti alambuludde bulungi era naawe alina kyobuuza ku kitabo ekyo kibuuze tujja kubanga tumutuukirira ayongere okutubuulira kambageze ekiseera ekirungi mubeere bulungi mweramu
bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono, okyamira ku Bank of Africa, kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Christian school, that school.